the mandate to come down and handle the issue. Uganda lirimu ku mawanga agasinza okuba amawuli bw'enguzi olw'okuba nti amateeka agaliwo mu kiseera kino tegateekebwa mu nkola ekyerekera bannayuganda okubonaabona nga tebateesebwako buweereza. Abantu b'omu mambuka g'eggwanga Uganda be bamu ku bakalooza ku mbeera eno ng'okusinziira ku bakulembeze b'ekitundu kino gavumenti enakola kimala kulungamya abakozi baayo. Bano basinze mu lukungaana lw'ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanirira entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ki Transparency International Uganda. To our disappointment, the maternity ward was built so small that it cannot be compared. It cannot be compared to the amount used, which was worth 35 million. We convened meetings and meetings. Last year, in a Health Center 3, we have a clinical officer called Mr. Oyar Marino Marcus. He started very well as a clinical officer at that Health Center 3, now promoted Health Center 4. He started again changing by selling ARV drugs and TB drugs to patients. Olukungaana luno lutabiddwako n'ereko ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akalwanyisa obuli bw'enguzi Nandala Mafaabi ng'ono omusango gutali ku bakungu ba gavumenti bagambye nti beeyagaliza nnyo. Kyemukola buli kaseera okulaba nti abaana bammwe n'emaka gammwe gabeera bulungi nga mubba abantu ba bulijjo. Muwe omusolo, abonaabona asasula omusolo, omubba okweteeka mu bifo eby'ebirungi. Kyoba olaba nti abasomye be basinga okuddayo mu byalo nga bagamba bagula amataka g'abaanaabwe mu kyalo, abalina ennyumba ennungi mu kyalo, abavuga emmotoka ennungi, abalina amateebe amalungi nga bannaabwe balirwana baabwe baganda baabwe basulanga n'embuzi zisula walungi. Ono era ategeeza nti abakozi ba gavumenti bangi benyigira mu buli bw'enguzi tebakwatibwako wabula basuusuuta basuusuute. Kyusa omuntu okumujja wano oba mu disitulikiti endala n'omutwala mu disitulikiti endala ng'akoze ensobi kiti kiyamba eyo si punishment. Kikulaga nti ajja wano obubi abutwala wali oba empisa ze embi azijja wano azitwala wali. Kyokola omuntu ng'oyo okumuwa discipline alina okusasula kyayakoze ensobi oba omugoba. Olwayira abakulira Transparency International Uganda lwebafundikidde okunoonyereza kwabaddeko ku buli bw'enguzi mu mambuka ga Uganda era ng'okusinziira ku John Mary Odoi gavumenti yandibadde yimukiramu mu nnambiro eyambe abantu b'omu mambuka. Uganda erina amateeka amalungi ennyo naye abantu abagakozesa oba abantu badde bagakozesa okulaba nti kino kiggwaawo tebagakwata bulungi. Awo kyetwagala okukubiriza gavumenti nti efune abantu abaagala okukola omulimu gwabwe nga bagukola n'obumaliivu ate nga bagwagala nti amateeka bwe gaba nga weegali bagateeke mu nkola. Boosiano Mukiibi, BBS Gambuuze.